Buli munnayuganda buli muvubuka mugirowoozeko ateebeera ensonga nkulu. Ababaka abatusibasiba ebiwaani buli ddakiika ne muwoza nti mulirwanyisa dictator, buli ddakiika mulwanyisa dictator, wakamala ebisanja bisatu ng'ate era otegeka kukomawo kisanja kiddako. Bwefe abavubuka abakuze bakulaba naffe golowooza gw'osinga okutegeera constituency eyo emyaka egyo gyonna 15 oba emyaka 2 ngeza n'enkomawo ne mbala ku ballot paper. Bw'oba omaze ebisanja 2 tuyambe tokomawo. Leka n'abavubuka batwale si yaabwe maaso. Mwe mwaloba ekiseera kyammwe President Museveni yakikulembera. Bw'oba omanyi oli myaka 5 tokyalina kyotugamba. Ekisanja kyammwe, ebisanja byammwe muzeeyi yabikulembera. Era mutuleke naffe abavubuka tutwale eggwanga lyaffe maaso. Naye omuntu yenna okuvaayo n'agamba nga talina ndowooza yonna gy'atuwa, wabula awooza anwanyisa dictator, anwanyisa dictator. Naawe oli dictator mu kifo ekyo kuba nkuze nkulaba. Bwe n'ofuga n'obeera ku bukulembeze ebisanja 3 lwafuuka luyimba dictator. Gwe sooka odde ebbali otuwa ekyokulabirako mugaye nti nze mbaddeyo ebisanja 3 oba mbaddeyo 2 sidda bannange. Naye era naawe oli mukomawo kitegeeza wagufuula mulimu bakazannyo tusiriwaza. Era buli gwe kikwatako nze sifaayo boli wa kibiina ki boli wa kibiina ki. Bw'oba omanyi nti obaddeyo ebisanja 226 wummuza engalabi yo todda. Amanya n'eddoboozi Kayanja Moses Sendebe wa Rescue Fenga abavubuka era abayizi ku matendekero ag'enjawulo wano mu ggwanga nga gakulemberwamu ettendekero ekkulu erya Makerere University era nga twegattira mu kibiina Rescue the Youth Generation Uganda. Olwaleero twagala okulaga obutali bumativu bwaffe ng'abavubuka eri eggwanga n'obukulembeze bwa President Museveni. President Museveni yeerabira abavubuka n'adda ne mukati ne yeewogoma n'afuna n'akatebe kamwasajjute n'atuula ne yeesigama n'alatta n'okugulu n'awanika n'asalako n'oluwa n'afuuwa. Mu kaseera nga Uganda eyoleka okuweza emyaka 61 egy'obwetwaze. Uganda ng'eweza emyaka 61 egy'obwetwaze, abavubuka balekeddwa emabega ate nga kikolebwa kagendere ng'omukadde akogga abantu abali mu buyinza. Naye twagala okubajjukiza bwe twafunira obwetwaze abavubuka abantu abagoba abazungu baali bavubuka okugeza Milton Obote ye yasooka okuba Prime Minister, yalina emyaka 37. Sir Edward Mutesa II yalina emyaka 38. Ekiragira ddala nti abavubuka be basobola otwala eggwanga lino mu maaso. Naye mu kabineti ya President Museveni eraga nti baminisita teri akawansi wa myaka 5. Kino kiragira ddala nti abavubuka tusuuliddwa ebbali. Kankuwa ekyokulabirako. Omumyuka we agenda myaka 60 n'okuba ng'agisobya bwokka ku Prime Minister, naye agenda myaka 60. Naddirira Prime Minister ali myaka 7 n'okudda waggulu. Era naddirira Prime Minister oyo agenda myaka 8 n'okuba sinakindi okuba ng'agiweza. So wano President tumusaba tetumugamba kusuula banne, naye twagala at least wabeewo okubalansinga mu bifo. Wakiri addira omukulu ali myaka gye amuteeka abeere main, anaabeera state deputy w'oyo abeere nga muvubuka. Okumanya abantu bano bakaddiye n'obukadde bubasiiwa. Kyova olaba ng'abeera mu mmotoka agenda bamuvuga mu mmotoka okuva kilomita 1 bweti aba yasanyaladde dda amagulu kimutwala eddakiika 10 okuva mu mmotoka. Kale n'olw'ensonga eyo n'ekirala abavubuka abasinga baggweredde ku byeyo. So mu kusoma ebyafaayo ffe ng'abavubuka twalowooza President Museveni ajja kusobola okubbula eggwanga lyaffe obutaddamu ebyo ebyalinga mu kufugira edda byali mu ebyentalo.
ebyalinga mu ntalo egy'emyaka gy'ekinaana. So twandirowoozezza nga gavumenti eno ng'ejja mu luyinza, Pulezidenti Museveni yali muvubuka era yaweebwa omukisa ku myaka 3, yali myaka 3 n'ekintu, naye yaweebwa omukisa n'akolako mu gavumenti ez'enjawulo, naye ffe atusudde ebbali. Era kirowoozebwa nti yali tannaweza na myaka 4 we yafunira ekirowoozo ekyokuba nga ajja kufuga eggwanga lino, naye lwakuba bali gavumenti ezaliwo zaamuwa omukisa, ffe gwatatuwadde. Kyovola kati ye pulezidenti w'eggwanga. So tusaba mukulu w'eggwanga okyuseeko mu nkola eyo, abavubuka otuleme tusuula bbali. Obwannakyemalira bususse mu buli kitongole kyonna, era tuli diverted nti pulezidenti yekka ye dictator. Nedda, obwa dictatorship butandikira ku LC1 paka ne bulinnya. Omuntu n'abeera chairman ku kyalo okuva mu gy'ekinaana na paka kati akyali chairman, ddala lwe taba dictator. Ne wano mpulira era n'endaba bamemba ba parliament nga babalaata bubalaasi, yakamala ebisanja 3 mu parliament, naye era agamba Museveni dictator alina okugenda, naye nga ffe abavubuka abakuze bakulaba ng'oli memba ba parliament. Imagine ebisanja 3 naye ne 226 okulaninga komawo, ekyo tekiriiyo. So tusaba ng'abavubuka wabeewo obwenkanya. Yes, omuntu jangu kulembera ebisanja 2 genda, kikyoba tokoze ne kyoba tofunye, naye Luton tetugenda kukkiriza omuntu nawe obanga omaze ebisanja 3 oba 2 mu parliament, wummula n'abavubuka batwale eggwanga lyabwe mu maaso. Ensonga endala, mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni omuvubuka bw'aweebwa ekifo ate taweebwamu ekyo kye yakugukamu. Kambawo ekyokulabirako, Pulezidenti Museveni yakwata n'awa mukyala Agnes Nandutu okuba minisita wa Kalamojja. Imagine omukyalo n'azaalibwa buduuda, tamanyi yadde idea yonna omukalamojja asula njala oba asiiba atya oba ayitamu ki. Kyobola mu ofiisi ye mwalimu emivuyo gy'amabaati. So singa olwo omukyala tukimanyi bulungi yakugukamu bya ICT, ate n'addira ekifo kye yakugukamu n'akikwasa bali omwezi. Kakati kino tukigezanga bw'onaddira father n'omugamba akulembera abasiraamu. Father idea gy'ajja okusooka okujja naye ajja kujja n'akulunda mbizi. Awo n'abawo okukkiriziganya. Bannayuganda mutule mu kintu ekyo. Abavubuka n'ekirala n'oyo gwe tubalanga abaafunye akalimu, akasente kaafuna tekamala, katono tekamala kwetuusaako byetaago byasobola kukola. Ate era abamu babbibwa ababakozesa, naye n'olw'ensonga nti bano abakozesa bakulu b'abana abali mu buyinza, omuvubuka yeekanga nga talina gy'asobola kuloopa, bo bali bwe banywa bukyayi. N'ensonga endala, abavubuka abagezaako okwetandikirawo emirimu, gavumenti ate erwanyisa balwanyisa, okugeza nga ababoodaboda, nfo kyo bateekateekera ate yeerwanyisa balwanyise n'abatembeeyi. So nze nandibadde ndowooza ababooda n'abatembeeyi bano be bavubuka, gavumenti yandiddidde abatembeeyi n'ebateerawo enkola, n'eteekawo streets ku nguudo ze balina okukolerako okuva ssaawa 10 ez'olweggulo paka gye bukoma. So kino nandirowooza nti kijja kukendeezaako omugotteko gwa bodaboda mu kibuga, nti reason being bwateekawo enkola y'okukola emisana n'ekiro, bano ababodaboda bajja kuvuga abatembeeyi ne bakasoma be baguza ekiro. Ekibuga kyaffe jjangu osanga asobola okukendeera. Mpozi n'ekirala ekisinga okunnuma, omwala waliwo ebitundu ebiri dormant kati ng'omwala gw'Owino okuva ali ku Nakivubo Blue Park ewa Kiseka. Omwala ogwo gavumenti singa egusiiringa n'eteekawo abatembeeyi ne bakolerawo, other no bakasuka eri mu kisenyi etali bantu, omuntu omala n'emyezi 10 nga togenzeeyo. Mpozi n'ekirala kyenja okusaba gavumenti, bano abavuga bodaboda bwebanga oluusi egenda okugereka emisolo okufuna driving permits, esooke kutunula ekole research, kuba ekisooka wa bodaboda afuna emitwalo 2 olunaku, n'akwatako omutwalo n'aguleka ewaka n'asigaza omutwalo. Ku mutwalo ogwo n'apulaninga n'alyako enku
ku mutwalo ogwo n'alekako nedda owa bodaboda afuna emitwalo 2 olunaku n'akwatako omutwalo n'aguwa mukama we n'asigaza omutwalo gumu ku mutwalo guno n'akwatako 15,000 n'azireka ewaka n'asigaza 15,000 kati ku 15,000 zino n'alyako akakomando ka 2,000 n'amazzi n'asigaza 2,500 ddala owa boda ono gw'omugamba nti pamiti asasule sente ziri wakati w'emitwalo 35 n'5 sente zino ziba ziriwera ddi so kino kyekiviirako obubenje bwe tulaba mu kibuga buli ddakiika babodaboda okuvugisa ekimama nga yeewala abasirikale okumukwata naye nga ate ne musajja wattu talina solution edde ffe ng'abavubuka tetusobola kukwata mundu tugende mu nsiko nga bana bali mu buyinza bwe baakola wabula tusaba eno generation tusomye buli kintu kyonna kibeere kyakukkaanya ng'abavubuka n'abatutwala wabeerawo okukkaanya wabeerewo engabanya y'emirimu ate n'abavubuka bateekebwe ku mwanjo wano gavumenti bw'enaateeka ebyo mu nkola wano tulowooza ti omuvubuka bw'anaaba alina omulimu ng'akola era nga n'akasente kaafuna kasobola okumumala okufuna ebyetaago olwo obumenyi bw'amateeka bujja kuba bukendedde okwekalakaasa nako kujja kuggwaawo olw'ensonga tewali muntu ng'ali comfortable ku mulimu gwe bw'oyinza kugamba nti tugende twekalakaase n'olw'ensonga eyo mwebale kumpuliriza ffe ng'abavubuka ebyo byonna byogerwa emyoga na biki naye sijja kulimba tetubiraba olw'obuli bw'enguzi obususse mu gavumenti eno ffe ng'abavubuka sijja kulimba tetubiraba olw'obuli bw'enguzi obususse mu gavumenti eno olw'ensonga kankwe n'ekyokulabirako omuvubuka atuuka n'okuwalirizibwa agende ebweru ku kyeyo naye waatuukira okufuna ekirowoozo ekyo gavumenti bwetuukira okumusaba omusolo kyokka ekyewuunyisa bw'agenda ebweru ku kyeyo n'akuŋŋanya akasente ke atuuka okukaweereza eno eri ebweru batema ekiro ennyo batema omutwalo gumu n'obugwamu naye agenda otuuka eno nga sereze zisaliddwako emitwalo egisukka mu 10 ate ekyenjawulo ekyennyamiza bw'afunira eri ebizibu ate gavumenti ebuuza kimu wali okimyeyo ki naye tajjukira nti naye beefunamu kubeesaba omusolo naye ebyo ebyemyoga ffe tetubiraba tukoma biwulira ku tv ag'enjawulo ge tukiikiridde gafulumya abakugu buli mwaka naye era ogenda okulaba ng'era emirimu bwe gijja bagiwa bagwira kati kankuwa ekyokulabirako waliwo omukyala gwe baali baleese nga investor owokulaakulanya emmwanyi naye teyalina idea yonna ku mmwanyi era n'awunzika nga abaali bamuleese baswadde naye so tuba tusaba gavumenti nti wane essaawa zino ffe ng'abavubuka ekitusomesa kutwala ggwanga lyaffe maaso nakuguka naye wano abakugu tulina bangi naye simanyi lwaki gavumenti yeesuuliddeyo naggambe yeefuliddeyo bwanaggambe okubanga etusudde ebbali kigendererwa ki ekiriwo ng'ate bo abaaliwo baabawa omukisa gavumenti ezaliwo zaabawa omukisa naye simanyi lwaki yaffe tetuwadde mukisa mu ggwanga naye kyetusaba gavumenti buli muntu yenna emuteeke mu sekita gy'ategeera toyinza kuddira muntu eyasoma eyakola medicine ate n'omuwaakulira abannamawulire ndabira ddala nga kyekiviirako emirimu okubagadde bengali era ye mistake eyo gye yakolera ddala okuwa omukyala Agnes Nandutu okumuwa obwa minisita Kalamojja bali abakalamojja bali mu nsi yaabwe beeyisa kyabwe olwo omukyala yakulira eno buduuda naye ate gavumenti yavaayo n'enteekateeka egamba nti bano abakalamojja basusse okuba n'entala ate bali so backward naye kye tuba tukola tubazimbire basobole okubeera mu bifo ebimu tubaterewo n'amasomero bakomye entala ezo naye era olaba ishu bwe yasooka okuyisa ekyamabaati bano abakulu bageegabanya naye kati kambuuze singa amabaati ago gali gagenda buduuda omukyalo ono teyandikubye kintu ekyo singa bali bamuwa bwa minisita bwe buduuda naye eri yalaba nga tebimukwatako bali si baganda be so eyo ensobi